sindika sente MTN mobile money nabeerako naye mu paalamenti y'eggwanga yabeera naffe ng'ayogera ekimuli ku mutima. Ye muntu abadde teyerimba, ye muntu abadde talimbalimba, ye munnabyabufuzi abadde takwenyakwenya muntu ng'ekimunyiziza kikubuulira ali n'ekimusanyusiza kikubuulira. Ekyokulala abadde musajja mugabi nnyo nga n'akatono kalina ejjako n'asobola okukagabira abantu. Ye Honorable Katolu Bwama oba oli awo gwe tusobola okuba nga tujjukira nnyo naddala mu kisaawe kino ekyakatemba. Ffe tulowooza nti Katolu Bwama yalibadde nga aziikibwa ng'omu ku baziira b'eggwanga lino eno, kubanga kyakoze naddala mu industry ya art kibadde kinene nnyo nti omu ku bantu abasobodde okuzimba abantu mu Katemba, azannya emizannyo egiyigiriza abantu, ayogedde emboozi ezisobodde okusomesa bannayuganda okukola ebintu ebyenjawulo n'okutegeera ensi ya Uganda nga bw'etambula, atunze Uganda mu ggwanga munda n'ebweru wa Uganda. So tulowooza nti singa abadde nga tukkiririza mu kutumbula eggwanga n'ebyayo n'ebyobuwangwa na buli kimu, Katolu Bwama yaliziikibwa ng'omusajja omuzira, kubanga ekyo kyabadde abadde muzira naddala mu bannakatemba. Obulamu bwe obwa politics nga mukyali eri mu kibiina kya DP tubuulireko katono obulamu obwo ne kiki yagattako ku kibiina mu biseera ebyo. Katolu Bwama nga tukyali mu DP yalwana nnyo okulaba nti ekibiina kya DP kisobola okutereera. Era nzijukira nti twatandikako Truth and Justice Forum nga Katolu Bwama ye sekretary waayo, nga tutambula okulaba nga tutereeza DP. Wankubadde ngu tulina bwe twatuuka ne tulemererwa, fe abamu ne tugenda mu kibiina ekirala, naye yasigalayo mu kibiina kye ekya DP wadde nga yeesimbawo nga independent. Abadde muntu ateerimba mu mutima, nga kyalowooza kyekyo kyakugamba ate kyatayagala kyekyo kyakugamba, nekyayagala ng'akugamba ekyo kyenkyayagala. So abadde wa mazima mu bintu byakola. Kyovala abantu abamu baali bamutegedde bubi mu biseera bye yabeera omubaka wa parliament, kubanga bannayuganda baagala nnyo munnabyabufuzi abalimba, kyalowooza ku mutima nga si kyayogera. Naye ate ye Kato yababuulira kyalowooza ku mutima, ate abamu ne bakitwala nti teyali badde ng'akyogera. Naye ffe ku lwaffe tulowooza nti mu bukulembeze bw'obeera osaavinga olina okuba nga osaavingisa amazima n'obwenkanya, kubanga kye kibiina kye kyabaddemu. Tujja kumusaalirwa nnyo olw'ebigambo ebyokubuulirira by'abadde atubuulira nga ffe bannabyabukulembeze oba bannabyabufuzi abato, naye nga tujja kumusaalirwa nnyo, ate era ajja kuba kyakusaalirwa nnyo eri eggwanga lyaffe. Politics, Katolu Bwama was a very genuine and very humble person. In his generosity, he would give out anything that he would have in his pockets. He would say anything that he wished to say
inside his heart, his own feeling. That is the feeling he would share amongst other people. So that's why some people misunderstood him, because they always want hypocrites as politicians. Those politicians who say something which they don't believe in. Kato was someone who would say something that he believed in. You could either take it right or wrong, but that is what he was. He was a very genuine person, and may his soul rest in eternal peace. Thank you. Kuli Kampalao, Bakuli, ate zibadde areas ze. So nenga obudde bunambadde ne Kato. Atategeera Kato abadde tayinza mutegeera. Era atategeera Kato abadde tayinza mufunamu. Nefe abategedde Kato tumufunyeemu. Kakuvume kakukole ki, at the end of the day wekanga okoze ki ofunye mu Kato. Kato abadde ayagala ekika kye. Nomanyi njagala nnyo omuntu ayagala wawa abeera, wawe yava. Abasinga ekitubuziza oba ekibabuzizza butamanya wa gye baava, wawe balina wawe balaga. So Kato abadde ayagala nnyo ekika kye. Abadde ali so strict ne art. Abadde ayagala nnyo katemba, abadde ayagala nnyo music. Ngera tayagala muntu azannyira mu ki? Mu music. Ne bwe mbanze ne bwe baani nga oyimbye ebitaliyo nga kugamba. Kibadde tekimujjaako kintu kyonna yo kugamba Kato nti kino kifu na kino kifu, kino kikoze bubi, kino kiddemu. Agasigondiisa n'atambula n'akola ki? N'agenda. So mu industry ya art tufiiriddwa Empagirwaga. Akutte ku buli muyimbi abasinga be mulabye mu entertainment industry yaffe abakutteko. N'obukambwe oluvannyuma ne bafuuka abantu. So tufiiriddwa omwami Kato, byamusobako Mukama amusaasire, banyiizizza mwekube mu mutima muleme kuba nakonda, musajja omule mirembe. Ekyo kye ndina bannaye. Tambula mutusanze mukyala fina masanyalaze. Fina nga kitalo mukwana. Amawulire ga ankataga okufa gakusanze wasuuti. Oba wagategeddeko saa. Tegereza kumyezi ekiro. Emyezi ekiro. Obadde wamuwulizzaako ng'ayinamu ekimutawanya kyonna. Oba nayo ogafunye bufunye nga gali abrupt. Nga wadde abrupt tabadde talina problem. Anko Kato nga gwe twakalaba nga wakamaliriza omukolo tumulaba ng'omuzadde oyinza mwogerako ki eri Abannayuganda abamutwala mu kifaananyi ekirala nga buli omu bw'ayagala okumutwala. Kuba kati gwe obadde owangadde naye ng'oggyeko buno obulamu bwa camera politics. Anko Kato yasooka okuntraininga his product. Ne kyonna kyendi as a leader gave me a good foundation. There's been a battle. Mama owa stage
abadde musajja ateri antama, abadde musajja ataleka mu lunabudu bagamba no stone unturned, okulaba nti art, drama, theatre, entertainment egenda mu maaso erebeera bulungi, nga y'omu ku bantu abawa industry eno ekitiibwa, era Katolubwama nga talina budde bwonna na muntu avuluga, ajerega, ajolonga, ayonoona, avuma oba asaagira ku industry eno, nga ne bwekuba kufunya bikonda abifunya. He was a drama major, nga ekintu kyonna ekyetaagisa okubeera nga kikolerera industry nga kiyamba artist, ng'obeera sure nti bw'osaba Katolubwama ajja kiyingiramu nga tamaze kwebuuza. Muga nti owa kino kiyamba ba artist, tikiyamba Beni nti ye ajja buzi n'akubuuza nga mugenda tiyayamba tutya naye ng'olwedde amaze okukola ki okukiyingiramu. Katolubwama tuzanye naye emizannyo mingi gy'abakayimbira drama actors nga tuli ne Diamond Ensemble, ejja Star Production mingi gye tubadde naye, tubadde naye mu bukulembeze nga nze president wa federation nga yeye vice president, bingi. Katolubwama waliwo moment lwe yatuuka nga waliwo gap wakati w'aba students b'e Makerere MDD ne ba contemporary artists abazanya emizannyo nga bebasinga ate obungi. The late Professor Mbowa n'aŋŋamba nga tuli ne Mwami Jackson Ndawula nti lwaki abantu bano tebakwatagana, abaana bagraduating e Makerere mu MDD lwaki temubalina mu bibiina byammwe? Ne tumugamba nti waliwo inferiority ne superiority complex, bali basomye nnyo, bano abasinga tebasoma. Ne tumugamba nti omanyi ekyoyinza okukola, funa abaana abali mu art naye nga bali qualified olweri nga balina kye bakozeewo, obatwale Makerere. Bwe twakyanjula ba artist, Katolubwama was number one. Yabuuza Beni kino kiyamba art kunze ye, abantu bajja okwongera otuwa ekitiibwa. Katonda agenda n'asoma okukuza art n'ayita, era ebbaluwa ze yafuna zezamuyamba n'okumutwala mu parliament. Tubadde ne ba artists bangi ne bagenda mu parliament n'ebifo ebirala. Honorable Sulaiman Madada yali Munnakatemba, Honorable Mike Sebalu, Honorable Nyombi Tembo, Honorable Mugambe Kifo Musana, Honorable Miriam Matembe. Naye bwe bafutuuka mu parliament emirimu gibayitirirako not Katolubwama. Katolubwama ne bwe yagenda mu parliament teyasuula drama, teyasuula theatre. Obwabbize bw'aba MP yabusanga ku bbali, yalekangawo obudde bwa industry. Yajjanga n'azanya, n'amala okuzanya n'alyoka addayo okuteesesa eggwanga. Ekyo ekikolwa kiryogerwako n'abazzukulu bannakana nti ebitiibwa tebyamuleetera kutta kitone kye, obugagga sente tezamuleetera kuta kitone kye. Abadde omu ku bantu aba investinga mu industry. Ekyo mujja kibuuza Ashraf Semwogerere, saagala nkubuulire bintu nga waliwo ansinga okubimanya. Ashraf Semwogerere is better. Mariam Ndagire is better in that. Abe Mukiibi abo bajja kuwa ate Katolubwama mumanyi ne sijja kulima nti manyi Katolubwama artistically okwenkana Abe, Mariam ne Ashraf Semwogerere. Aregati Kato afudde. Sisobola kugamba nti tugenda bigoberera, mba nkulimbye n'ebyo tusobola naffe okutwala mu maaso nga biri mu layini yaffe bijja genda maaso. Naye sijja kulimba okufa kwa Kato, kugenda kuziika ebirooto bingi nnyo ebibaddewo, era nga tulina ne project gye tubaddeko kaakati eya Uganda at 60 nga tulina production gye tukola. Eyo yonka kasi jagenda maaso, jagenda maaso
naye ng'eddibu lye tujja liwuliramu awo wenyini so nga ate ne ba artists basetinga trend eyaabwe nti ku paalamenti yaabwe ku national theatre ndowooza bonna bwe bajja okuyisibwa nga batali basi ekyo kimu ekiddako twaniriza buli alina contribution ate ne twebaza n'abo abaatuwadde edda nti mwebale nnyo mutwongere abasobola bw'oba tusobodde bw'ojja n'otusuza naawe oba otukoledde era tuli bamativu tubasiima kyeki ffenna tuli boodi Kampala kato maama we yali atunda manda Naalongo nga balongo taata wa Kato nga musajja muyigirize ennyera nga Ssaabakristo ku Matiya Mulumba nga musomi gentleman akuba ekikalu aba n'amawulire buli kaseera kaakati Kato nga ye musajja asamba omupiira awo ku Kyaggwe Road kati ffe twatuulanga eno mu Kaseminti ng'agayanga muveewo awo naye ng'alina muganda we Waswa wa kisa nnyo kati Kato ffe kwe twajjira omumanya n'emizannyo ani ataategeera Kato Kato ng'asesa ng'agaawa amatu manene ng'anyeenya okutuwa ati ne tumwagala ate Kato nga musanyusa Kato kuva dda free spirit ng'agenda agamba abantu nze yo parliament nja giyingiramu era Kato najja so ya inspiring abantu bangi kale Kato ayinza okubaako n'ebyayogedde ne bikunyiiza naye nga toyinza kyawira ddala Kato osika era aleetayo ekikusanyusa so Kato musanyusa w'abantu naye obulamu bwe bwebwo Mungu amujjuludde tetuyina kyetwongerako ku kikye fayiro ye ewunzise visa ye eweddeko era ne bwe yandibadde mu paalamenti yandifudde leero ate golooza wali osobola okukyusaamu ku gundi visa baamuwa ye n'ebbanga era bwe liweddeko n'ayingira deportation track kati atuuse nkubuulira nedda mu parliament tali sitting member of parliament so tajja kujja naye ababaka bajja kujja bangi n'owekitiibwa speaker abasaavingako naye n'abasaavinga kati nebaza ababaka abakatuuka bonna Honorable Sewanyana, Honorable Segirinya, Honorable Kalwanga, Honorable Serungu, Honorable Serukenya mubaka w'ekitundu ki atuwadde ttenti obutebe ate naye n'abaawo n'atuwa ne ssente enkalu n'ababaka bonna abawaddeyo ssente enkalu Sewanyana, Segirinya, mwebale Mama Fiina, bloggers muli basajja b'amaanyi sinali simanyi nti Kato mwamuwa ennamba y'obwa blogger naye baatuukiddeyo ne bagamba memba waffe ne memba wammwe yafudde aba media Kato abadde abakolera content mumwagadde era we muli abayimbi Haruna be bali eri mu Kiyungu Misaki be bali eno bano bamwami Senkubuge bali wano olirako Edduba ali wali gundi Dr. Bosa ali wano Beki aliwo Natolo twagenze mu ddwaliro lye. You are a very big force if you realize during time of need. Then ekibiina kyammwe kijja kuba kyabali ba ssente si kya muno mukabya. I'm telling you. And abayimbi bafube nnyo ensereke ba interpreting as such. Obwedda mbala wana abakatuuka nga mbuuza oli mu kibiina ki nga ntiikinga waliwo kye bayita wumawu ekya Kenzo mulimu baani awo sinnalaba yatuuse. I'm telling you, and this is not a joke. We don't take it for a joke. I'm someone who takes small things seriously. Nze sibeera mu bigunda na byakusanyuka naye njagala ndabe reaction y'omuntu nga banne bali mu nnaku. If you are a joker nga you think abantu bajja grievinga naawe, you understand in your own situations and you cannot appear immediately, do not expect me to have mercy towards you. Atenze when taking a right turn in Banji taking. So you cannot create an association for money.
no to dip your hands into the taxpayer, I'll sit in that parliament. Kuba tubalabire eno bayina unity, munnaabwe we yafa bajja naki. Naye tulabye ba senior people era abasajja ab'ekitiibwa. Ba misa kyatuuseewo atudde agenze paka mu mochare. Okiraba bano abasajja bookero yatuddewo bw'ati. Meaning the difference is cardinal. There is a difference between getting posts for fair weather and reality. Bannamawulire mbalabye. Bwe batuuka enkya nga sibalaba tekijja kuyimirirawo. Nyina kye ŋŋamba ekibiina kye beeyita. It will have ceased to mean. It will be the most useless thing. I repeat. Kuba ndaba wano abaana from all walks of life, political parties, awandiika wanupu. Meaning they are showing unity, they mean well. They are not pretenders. These ones are people in the same industry. Baba n'ekivulu babadde bajja wa Kato katonjogereraayo n'ayogera. I'm looking for you, I don't see you. I don't take this lightly. Nze mubisigadde I can take it as a joke. But the so-called musician leadership, you have a lot of questions to answer if you don't appear today. I repeat today. Because if they appear tomorrow, it will be a different story. Kuba Kato yafudde kiro. Nsoose kubuuza bannaabwe nti mubategeezezza misa kitalimba naga mukama wange baba no bonna mbakoze eki mbakubidde essaawa ziri 7 n'ekitundu. Nkyalabako bendabako bemmanyi era be ba gentlemen and their music is not pretense music. They are not comical nga bakola music, they mean well and they are here. Era mubalaba in their stature webali batuddewo patiently. Now, we will not take things lightly. And they can quote my word. At least for as long as I'm breathing. Enjiita A, ne B nenjiita B. And I know Kato, yandiyogedde ekintu kyeki. Wansinga Nsereka afa, musooka kubikira banne baali nabo mu byobufuzi. So anyone aba purporting nti mukulembeze wange mu byabufuzi, bw'atalabika oluvannyuma lw'essaawa 10 hours, you start questioning the motive. You understand what I'm saying? I repeat. If today lapses when they are not here, they better not come. I don't entertain pretense. Kato si wa kujja kuzimbirako linnya. The man I'm representing, I know him, ye musajja akubuulira ekintu nga bwe kikola ki. He's a free spirit. Bwe yali agenda okubalaajanira ssente during COVID, mujjukira musajja wattu. Yes, naye yali yeeraajanira. Naye abaazifuna nabo baki bangi. So nebaza Chosen Beki abaana mbalabye bazize. Owulira naffe tunootinga Mama Fina nkwebaza. Olwo bawuliranga bwe baboogerako. Nzizeemu bwenti. Aruna mubiri ali bukiyungu. Babalunywa abapromota be bali mu kutambuza ebyokunywa. Owulira obuteekuluntaza. Mark these things. Fina Masanyalaze waali, Sophie Gombya ne Mwami Gombya webali. We take these to be very important. So kati bano ba fair weather friends. Ate nga mbadde mmanyi Kata aba defendinga nze mpulira mbigoberera. Please know when to come. People are here. People have asked me questions. At least nange nzizizaayo same questions ezo eri bannaabwe. Ate bo tebalimba gawuno mukubidde, noono namukubidde, noono namukubidde n'agamba akyebase, noono namukubidde n'agamba ali bw'ati. Leero by close of tonight. By close of tonight. If they fail to appear, saakuwulira kigamba association yaabwe nze. Yeah, I repeat it.
The leadership of the Association of Musicians where Kato belongs, I repeat, has not appeared here since his demise. Bwe tuba tubalesaawo okuva Kato bwe yafudde awezezza essaawa ndowooza zigenda mu 15 and we mean business. Tetunnabalaba. We are not pretenders. Kato gwe tumanyi banne be bali wano ba research. Very honest people. Very honest men. Do not nze nsereko nga ntuula mu parliament. You will not come for any money of the taxpayer in the name of promoting yourselves. If you cannot stand for yourselves in time of grief. Nkugambye eddakiika 2 tezikulema kubeera wa munno. Even 10, even 20. Nkugambye politically mwenna mutunudde wano nga buli every kind of politician is here. Ndina abaana ba NUP, ndina aba FDC, ndina aba DP. Kitegeeza in the political family nenale musebo wali in the political family buli omu azze. Kato belongs to a certain family of profession. Jabadde akaabirira kwasinga Kato abadde quiet naye abadde avawukinga nga tava ku ministry ya agenda and nyina bingi byemmanyi nze nga nsereko because Kato confides in me. Musabye sente, I'm telling you bino abadde abingamba, but don't take us for a ride. Ekitegeeza batalabikako tebadde mu parliament kusaba sente tezijja kubaayo. I can guarantee. I can guarantee you because you see abantu babalabira mu situations ezennaku. Are you fair weather friends oba harsh weather enkuba bwetonya onjazika kwambuleera. Ekintu kinene omuntu omulabi ayinza okuyita kuba bali nnyo musaale mu kufa kw'omugenzi Isma. Are you letting this on that? No, Isma mwamwagala nnyo. Oh. No. I don't. Isma teyali artist. Isma yali blogger and bloggers were wonderful. Media was wonderful. Never artists abatuyamba ne bajja bannaye mwakola nnyo era mbeebaza. Kuba Isma teyali muyimbi. Kateno ye industry ye. Yes.